njagala Uganda mwenna yonna gy'oli tukwatagane oba ontegera bulungi wemba nakunyiza asonyiwa naye ku luno njagala tukwataganize wamu ngaffe Abannayuganda tulwanirire enkyukakyuka. Tubaniriza ku mukutu ogwa Nyondo Media yenze Rosette nga olunaku olwaleero tukyaliddeko Honorable Katumba Oye Presidential Aspirant 2021. Twagala tumanye 2026 kigenda kubeera kitya, akomawo takomawo. Omukulu Honorable twakoma okumulaba e Dubai omulundi ogwaggwa mwaka guwedde nga azze okulambulako Bannayuganda. Twatuli awo ng'atukubira kasimu ngaffe aba Nyondo Media n'atusaba okuba nga ate tumutambuzaako mu bifo Bannayuganda mu bawangaalira alabe engeri gye bayitamu oba engeri gye bakolamu emirimu gyabwe, era twamulamuza ebifo byali bingiko naye ekifo ekyamukwasa ensisi kyekifo ekya Union yasangawo Bannayuganda ng'emirimu gye bakola nga gya kasente katono ddala ng'ate waliwo n'abatalina mirimu n'abaana abaali basulawo, wabula kye yasobola kye yakwata okudduukirira Bannayuganda abaali bawangaalira awo ku Union, era saawa eno agenda kuba nga atubuuzaako. Tutandikire ddala awo. Abawuliriza baffe n'abalabi baffe aba Nyondo Media amannya bampita His Excellency John Katumba aka Katumba Oye. Mukyala Nyondo Media ku luli ndowooza nakwebaza kitono weebale. Oli mukyala muto naye oli mukyala mukozi. Yanjigiriza okweyongeramuko ku bukozi kubanga namulaba yanambuza Dubai saakoma ekyo kulambula Dubai nantwala mu bifo ebyenjawulo ebya omwali Union kozi waliyo n'omuwala gotayogeddeeko we twasinkana eno mu madungu eyo bano abaali bakola mu biyumba mu biyumba yaddukako just kadakiika naddayo munda babanga basibe naye kinuma nnyo naddala ng'abavubuka ngaffe okulaba nti tuli eyo mbuddu ate nga ensi yaffe yeno Katonda gye yayogerako ekulukuta amata mu mubisi gw'enjuki. Osuula ekijanjalo onawo ekisudde n'ekimera kituufu, ente ogireka neetaayaaya neekula kasita baba tebagikubbyeko. So ensi ng'eno Katonda gye yatuwa ennungi, abakulembeze be bagifudde embi, neera wendaba omwana waabwe ng'ali ku buddu kinuma. So badde ekibuzo ekisinga okutambula okomawo 2026 oba tokomawo. Bannange twakomyewo nga tulina National Revival Coalition Making Our Nation Great. Twagala kuzza nsi yaffe bujja Uganda, yes. Kati tuze ne umbrella oba kyali badde ng'ekibiina ekitugatta ngaffe abavubuka abalina omulamwa. So lwaki tukiyita National Revival? Because ensi yaffe yeetaaga kuzibwa bujja, yeetaaga kurevivinga. Ate lwaki tukiyita coalition? Ffe tetulina ngaffe Bakatumba tetuluddeewo kuva dda. Naate omuntu ayinza okubeera tugeze nga wa Nuupu naye ng'alina great ideas eziyamba ku ggwanga. Lwaki mba musosola? Mujje mwenna nga we tuli, mwenna nga we muli, tukwataganize wamu tulabe ng'eggwanga tulizza bujja. Ojjukira naliko eyo Dubai nembula, nalina ebintu bye nali nsitudde. We nabula kati ng'ekizimbe nkiraba naye nga we ŋŋenda sisobola tuukawo ate nga bifaanagana. So neetikka ebintu bya ate onaayita booda nabyetikka. Nayigamu ekintu kimu mu ekyo nti w'olemererwa okulonda obulungi ofuuka muddu mu nsi endala. Kaddem
wolemererwa okulonda obulungi ofuuka omuddu mu nsi endala wolemererwa okuuma akalulu ofuuka omuddu mu nsi endala wolinda eyesimbyewo akuwe ssente omulonde ogenda fuuka muddu mu nsi endala so nze Katumba ŋŋamba nze omu ku bayala nze omu ku baasoma abatalina mirimu nze omu ku bavubuka abagenda ebweru ne bakola obuddu nze omu ku abo ababonaabona mu nsi eyaabwe n'ebweru w'ensi yaabwe yensonga lwaki navaayo ne ŋŋamba ekijja kijje 2026 kama mbaya nembaya tukomawo okukyusa ebyo oba ondaba enjala ebadde etuluma tugitereeze obuddu tubugyewo n'ebirala byonna ensonga ez'Uganda omanyi tetukyazikweka ziri mu giraasi zirabika zokka na zokka naye abaana b'e Dubai n'abalala abawangaalira mu diaspora nsooka mbaagala nnyo kubanga muli bakozi ate nagenza okukyetegereza nti emyaka egyaffe gye gisingayo obungi kituufu mivubuka kyokka ekinnuma bye bakola eri nawe no basobola okubikola oba kategedde naye obuzibu they lack opportunity okulaba nga ebintu ng'ebyo bikolebwa kubanga lumu nalina ekiteeso ne bavubuka bannange lwakubanga tebabawa mukisa ne mbagamba bannange lwaki tetuyisa tteeka nga bano abavubuka abatandika obutandisi bizinesi baleme bajjako omusolo for like 2 years webaba bakikolera investor lwaki tebakikolera muntu wa wansi naddala omuvubuka oba ontegera bulungi naye munange abavubuka bo simanyi kiwuka kitulimu oyinza omusanga nga n'okumpalana newebuuza kati yafaaji sikunyumizangako lumu nali e Dubai omwami omu nansanga ngamba nze gwe Katumba gwe nenkusanga nga tondabye nsobola okukutomera nenkutta neŋŋamba munange mukama wange obusungu obugyewa watononera obululu namugamba nedda wakikwata bubi walibadde musanyufu nti muvubuka munno ategeera kyoyitamu kubanga ekiseera ekyo nali naye oba ndaba nga tandabira ku TV nga tuli ku level yemu ne mugamba walibadde ng'onsanyukirako nakunzizaamu amaanyi muvubuka munno okulaba nti alwanirira ensi ennungi mmwe gye mulootamu okubeeramu era oba kiraba mulimu oba osanga e Dubai ng'alaba yamalayo kompuliti ensi yagimala Honorable wanjinjawo ekibuuzo kigenda okusookera ddala olunaku olwo tetwafuna kadde kubanga ate tukubuuza ebibuuzo ebyo cause ekyali kikulesa kyali kirala tezaali interviews wabula kulambula bannayuganda tukulaba ovaayo ku myaka emito era twewuunya netugamba obuvumu obujjeewa kubanga bwe twogera okufuga eggwanga si kintu kitono kinene ku myaka gyo wajjawa obuvumu okuyimirirawo ku bwa president era nga nkyayongerereza okwo obuvumu obujjawa okuyimirira n'abasajja abali mu myaka egikuzaala oba egikuzukuza kati nkutandikira omanyi edda ennyo wetwalinga abato wafunangamu ekyekanga omulubuto naye nga toilet eri walako oba ontegera bulungi mukugenda ogenda oli muvumu si wekiri kati nange embeera ya Uganda eringa ekyo ekyekanga omulubuto yakusindiikiriza yeyansindiikiriza nera nze nsiiba nkigamba lumwe I don't have enmity with anyone sina lutalo na muntu yenna nera ndowooza wandawo
bwe nali nzije Dubai wandabako nti simanyi nzize ku visiting abakatumba oyeboka abanupu nabasinkana aba NRM nembasinkana aba DP nembasinkana kubanga nze ebyo tebinkwatako ekinkwatako kwe kulaba nti Omunnayuganda alina value mu lusendala oba ntegera bulungi lumu nasinkanako n'omwami oba ye Albin Maktoum omanyi ye role model wange sijja balimba Maktoum mwasinkana sheeka twali tusinkanye mashallah naye nebayo ne mukwano gwange nera akoleeyo mu Prime Minister's office e Dubai yaŋŋamba nti mulimu emirimu ng'Abannayuganda aba South Africa tebagibawo ontegedde bulungi lwaki nti eyo level bagikola ki bagivaako ne mubeeramu emirimu ng'ate mu Abannayuganda temugikola lwaki eyo level temugituukako why nga we have graduates here at Makerere just because ensi yaffe tebagirabamu value lwaki nti abakulembeze nabo tebalaga value mu nsi yaabwe so embeera eyo nga bw'ogiraba yansiikuula neŋŋamba ekimala kikola kimala ate kambabuulire nti bagambe wakula ennumi tewakulemu so muyinza okiraba nga ekitandika naye buli kintu kibaako entandikwa yaakyo ndowooza nze byendabye nebyempiseemu nebyetuli okulaba byenzijandaba nkwalifyinga okubeera omukulembeze w'eggwanga kubanga nze ndaba eggwanga lino lwakubanga abamu bali mu 220 nze ni mu 250 oli mu 250 ni mu 250 toli mu 220 twavaawo dda kubanga kati wotunulira Uganda ekyali mu 19s wotunulira ku advancement technological advancement na biki how people worked tukyalinga nga abali mu 19s Honorable bana abazungu bali mu 2000 ndowooza eno zetulimu Honorable omuntu yenna asiimibwa omuntu tasobola kola bibi byokka completely President Museveni bw'oba otunudde kiki kyogamba nti kino yakinunulamu kiki kyogamba nti kino yeetaaga okukimwebaliza mu Uganda akikoze ebiremi obyogedde yes ayinza obutabeera mubi kagwayo ayinza obutabeera mulungi kagwayo omuntu yenna kiki ng'otunulidde Uganda kyogamba alhamdulillah ku mulembe guli tekyaliwo kati olaba fe abamanyi abakoze research bingi nnyo bye nali bagambye kuba ntegeera oba ntandikirewa kubanga ndi kunoonyaayo ebimu kugamba si byangu byakulabika like following emyaka gy'amaze ng'akulembera n'ebimu kozi kyetuyinza okugambako nti kyagezezzaako yandiba nti agezezzaako security naye ate bw'otuuka mu nsi kati nga Dubai ate olaba ng'oli mu barracks e Kampala omazeyo emyaka emeka? Ngiri 7. Omazeyo emyaka 7 wali olabye ku mmundu? Kyogereko Honorable sirabanga ku mmundu Dubai sirabanga ku mmundu olaba ababbi beeno tebagendayo Dubai wali obalabyeko nga babba akasimu tokalekaawo n'okasanga okwata akasawo kunga bw'okalabaawo n'otambula n'ogenda n'omala ebbanga lyona omaze n'okolaki n'okubawo n'okasangawo esimu n'ogenda n'okumawo n'ogisangawo oba ontegedde bulungi yes kati ate wedde ne Kampala kikwewuunyisa ze AK47 ozisangira oba ng'ayingira barracks military oba okyali awo
kati kankubulire but still abantu babba najjako eyo ne malayo omwezi mulamba nalina bye nali nkolako nero olundooza lwena sinkana ne Albin Matumba kubanga yali bintu byaffe ngaffe naye kyanneewuunyisa ekintu kimu naliyo lwe nalaba ku mundu abamukuuma ayina abavubuka batambula nabo baba babiri omu abakusaidia eno n'omulala eno naye nga bazimba kubanga be balina eki emundu ate nga balina kapisito oba ontegedde bulungi naye we nadde eno nemala ebbanga nga sigirabyeko emundu neera lwe nagiraba nakona kuba nange nembagamba bannange neno waliyo emundu okitege we nayingira e Uganda okutandikira wali ku kisaawe AK47 oba osalawa nembamba bbiri nezikuyitako nogamba bannange ezitawa betala oba oyitawo emmamba oba kiti naye since Africa is a jungle maybe that one he has tried though kati ate bye bakola bye bali okwonoona oba ontegedde bulungi. When we look at Museveni, the old Museveni and the new version of Museveni, the old Museveni did not perform better, you understand, in terms of development, but he performed better in terms of security of then, not of now. He performed better in some few sectors. Wakubanga kati nga omanyi olwa mu kintu ate okyonoona buki bwonoonyi yes bwolwa mu kintu okyonoona kubanga ne economy yali etandise okuba ng'etandika ng'eringanga omanyi kye tuyita set off naye ate kati nagigira nikolera ddala bwati oba ontegedde sigamba nti mu bubi oba ontegera bulungi so mu bufunze nti mu ntandikwa yakola bulungi naye ate gyakomye okugira gye bakomye obikola ki kati ayonoona bonoona naye nera otunulatunulako newankubaddewo amabanja mangi n'olabako ko enguudo ezimu tebulimu binnya sometimes you sit down and say nti newankubadde kino kibi naye there is a good thing about it newankubadde otuuka ku nguudo ezimu ng'ovuddeko ez'omukampala ate nazo nga ndaba batandise ozikolako ndowooza akalulu kanaagenda otuuka ng'enguudo ezimu bazikoze eki kati obuzibu ge mabanja agaziri emabega ne quality y'enguudo ze bakoze Honorable oyogera ku nguudo nzijukidde eno Entebbe Express kigambibwa ate nga ne mu Google okigugulingako it's there nti eyo Entebbe Express is the most expensive road in the whole world. Not Africa, not Uganda, naye in the world. Why is church making oluguudo lwo kubeera expensive nga bw'otunula ku nguudo z'e Dubai kuba otera okujjayo n'ensi ddala gy'ogenda enguudo ez'akabyozera n'otunulako n'ogamba nga lutemyanga muntu lwaki Entebbe Express ekosidigiringwa okubeera nga lisinga ssente kankulage why oluguudo olwo lubeera expensive saliyagadde byogera naye kambayambe mbagireyo batandika okulya ssente oyo aleese ekirowoozo nagamba nze mbaleetedde ekirowoozo ky'express munzijemu ne bamukola ki ne bamugjamu ne wabeerayo agenda oddu planning okitegeera naye ne bamukola ki ne bamugjamu kati wakati awo waliwo abagenda oddu approvinga abagenda oddukola ki bonna bagenda babakola ki babajjamu tebanatuuka kutandika kola luki enguudo kati waliwo agenda okunoonya gwe bayita fanda oba ontegeera bulungi naye bamukole ki bamuggyemu ate ne fanda yennyini ajje ng'ayagala ku ssente nga kuliko amaki amagoba oba ontegedde bulungi tukyaleeta tetunatandika kola luki yes kola luguudo kati olwo ne tugamba nti tunaatera odutuukako mwe bennyini abannayuganda we lugenda okuyita otegeera ettaka eribadde ery'emiliyoni 2 olyajja n'aligula 2 kubanga amenyamu pulaani nti we lulikola ki
lwe lugendo oyita najja n'abagula ye mwennyini n'atandika okutunda the same land miliyoni 10 biliyoni kubanga we lugendo okukola ki okuyita oba ntegedde bulungi ndi mukufuna ndikuleetera wa enguudo lwaki yes awo tetunatandika luguudo bakyagula just we lugenda kukola ki kuyita oba ntegera bulungi kati awo wonna bamaze tunatandika okuzimba balina okufunayo wakati awo waliwo be bayita ba consultants okitegeera ne ba consultant nabo ne bakwatako akabe ne bakakola ki jukira waliyo ababaka ba parliament abalwisa kati tutwalire wamu abalwisa olebwe okitegeera buli omu alina okujjako kyakoze eki kyajjeeko kati contractor n'atandika okukola omulimu agenda kufuna be bayita ba expatriates kubanga mu Abannayuganda wano simanyi oba faculty ya engineering ekola nagambye ba architect na biki ba inboxing sinalaba actually nalabyemu batono abasudde mu CVs abo okitegeera naye we banagana then we shall employ from out we have no problem so nabo bagenda kuleeta ba expatriates okuva mu nsi endala batandika okukola oluguudo kati oluguudo neera bannange muli bubi lwaki eze Dubai ziri layisi nti because laba eno leya gye bateekako gye muyita chorus oba ffe gye tugiyita maram tamak I think it is maram yesookerako ddala waliwo eno chorus gye bateekako no chorus kano akabeera mu ki-oil fossil gye bateekako oil gwe bagira ne babimixinga ne kibeera ekyo kye bayiwako kireeya okitegeera ekyo kyennyini just bino eyo mixture gye bakolesa okukigira eri expensive ate Katonda yali atuwadde omukisa nga yali badde yabwerere naye ku ludu oil ffe twasalawo mutundawa Tanzania ate tumale tugule amafuta nga tugasasulira omusolo nekyo kyennyini tukigule nga tukisasulira omusolo so at the end of the day oluguudo lw'e Kampala lugenda beera expensive kituufu kyekiruleetera mu abalonzi Katumba bajja n'abagamba nti bannange tukole kino ne mugamba atugenda n'abagagga naffe ne tubaleka mugende n'abagagga munnange anyway eyo nga tuvuddeyo kakati bw'otunulamu nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP naawe owekitiibwa John Katumba nti mutunuulidde omusajja ono era interview zammwe ezesinga okuwulira mumuyita dictator oba nakyemalira so omuntu ono omba mumutunuulidde mwenna mu ababiri nga bamenshonize eggolo yammwe eryetya eryemu ekibuzo kyange wekigira nti lwaki nga mu ababiri since you have the same goal you fighting the same enemy why don't you combine the efforts ne mulwanira wamu than him standing there naska that rope your other side also pulling to your side Kyagulanyi on his side pulling on his side yet mwagala kujja waliwa nti amaanyi gano agandyegasse mwenna mumusike mugawuddemu why don't you combine the efforts okusobola okumusobola mu kusooka mu ntandikwa we nali nga nakayingira ebintu bino kinasooka okuteeka mutwe koze ntya okulaba nga tukwatagana ne mwami Kyagulanyi ne Mao na bonna kulaba nga tuzimba one effort to uproot this gentleman naye olaba ebintu bino gyokoma okukula buli muntu abeera ne agenda ye otegedde buli muntu aba ne agenda depending on the funder
nkikuddiremu agenda driven by the founder. So nze neneekuba ku mukulu Bobi Wine nga mwekubyeko enfunda nyingi oba ntegera bulungi naye lunaku lwali juzi wano munanga omusajja yavaayo n'amenya omutima n'agamba nti sigenda kukkiriza simanyi Museveni aleete Katumba oye baani engamba lyale gwe omuntu amanyi ebyomunda ate oŋŋambe nti nze oba okitegeera ng'alinga nkuba mu Luganda we luli naye nze mwami Bobi Wine simwinaako obuzibu neera sisuubira nti nja kukeera ku makya mubeereko obuzibu. So wali okaddewo ku makya n'okimwatulira ekyaki twali tusisinkanyeeko nkikuddiramu n'okimwatulira nti tusobola okwegatta ne bannaffe bano abalaba mawu baani omusatu musiguukulule. Let me tell you, look at this government where we sit down as a team netugamba nti now let us attack the enemy. Okitegeera Katumba, you good at this, bring the effort. Mr. Bobi Wine, you good at this, bring the effort. Mr. Besigye, you good at this, bring the effort. You understand? That was my agenda. Ekyo kyekyali ekiruubirirwa kyange. And then what happened? Bana balabo wayogerako nabo? Ogezaako naye buli omwayi amaanyi alina gage. Honorable Mwami Museveni ono mumulaba abakubisa ekintu kimu ontegeera byonna bye mwogerako yabikola. You're running in this game. So if you're running into someone's game, you will always see him the smartest. Ojja mulaba nga yasinga okutegeera, ojja mulaba nga yasinga amaanyi, ojja mulaba nga yasinga buli kimu, because kyotambuliramu yakikola. Oba ontegeera bulungi, yajja n'akwata abasibe n'akuwa emboozi otandika ogamba free prisoners. Kati abakutte naawe agamba free prisoners ani mugezi. Tolaba nti abakuwadde ekyokwogera agenda obakwata nga akimanyi kyogenda okola ki okwogera. Oba ontegedde oba ontegedde bulungi nti neraba bakulembeze bannange mwenna mujje tukwataganyize wamu mbawe nnyo agenda tuleme kutambulira ku kyoli. Oba ontegedde yewe yali azimba omukulululo gwe guno gwali okwonoona kati okitegeera ya introducing a new agenda, ya introducing a new regime. Oba okitegeera naye abagukuliddemu omulembe nabano abaliwo mugiri emikadde ekisooka abamu mukadde babakuliyetinga mu fear. Oba ontegeera bulungi baba omulembe omukadde babakuliyetinga mu fear ate tobanenya because oli nga wondaba nti mbalimu emyaka 5 mu maaso Museveni nera nkiddamu Uganda yagenda okutandika okuba nga agisemberera bwati nga girimu emyaka 20 mu maaso. Buza ku lwaki yakera ku makya n'agamba omanyi wembeera nga nsobola okufuga sisobola kujja direct tegeera n'akozesa bamini ensobi ate yazibakozesa nga alaba. Oba ntegedde bulungi Obote ne bajja jjukira menta we Nyerere oba ontegera bulungi ate n'atekinga leba n'asomerako okwo ne mu bigundi ebyenjawulo wuuyo Mozambique mu wuuyo where like nga gaining experience kali agenda okujja mu Uganda okomawo oba ontegera bulungi nga just mwina goberera script ye nera yensonga lwaki yakera ku makya n'agamba omanyi asooke mbafuga emyaka 10 nga tetulina constitution n'abakolokota 10 ejja 10 gyali gimuyamba okuzimba emirandira agizimba already nkyakuleetera ate gy'ebiseera ebyo n'abagamba kati omanyi tukole constitution
that is 1995 nga n'okuzaalibwa sinazaalibwa n'akola constitution ng'efevalinga ye oba ontegedde kati waakola ng'efevalinga ye n'agamba omanyi kati constitution we tunaaba tuyingira 2000 tuyingizeewo multiparty system okiraba nti ali ku script yakola ki gye yawandiika ki emyaka egiyise emabega oba ontegera ngaago n'agambawo kati multiparty system tutandise oziteekawo kati ki ekigenda okukola tusale age limit ne bakatumba bakole ki bayingirewo kati awo ate ensobi gye yakola oba otegedde agikola atya anti agikola nga tamanyi Katumba avudde eri ng'amulaba nti ebyo byonna ali ku script yagoberera nera nange nali ndi awo nga ninzeeyo mistake agikole n'agikola of course n'agikola koggwe kati kufa ababiri ani atambulira mu script ya munne so mu bannayuganda bajjajja baffe mu kusooka nalimba nenya naye omusajja yabali maaso tukkiriziganye mulimu ekintu ky'olina okukkiriziganya tiyabalimu ki kubanga mulimu kankubulire mulimu steps ezebaakola emabega eyo zengenda nenivayizenya neŋŋamba eno bagikola tugeze mu 2006 naye nga wogitunuulira saawa zino n'aba 2024 tebannagitegeera oba ontegedde naddala nga bakozesa constitution eyo takyalina budde bwereganamu oba mumulonze oba temumulonze amanyi yagazza mu babaka ate n'ababaka beyeefugira gweoba omulowooza mumuli maaso lwaki western uganda erimu bu districts buyitirivu ate nga yesingayo obutono era otunulira districts eziri mu western uganda zokka zisinga districts eziri mu buganda ne other subregions kubanga eri amanyi asobola okuinfluencinga ne bamuwa obuyinza wabeera ne mu palamenti nga kumpi 30 ate kati okumanyayo abasinga n'amanya nti abakyala naddira buli the whole country oba ontegeera buli district eyina woman MP oba ontegeera ate nga abasinga ba woman MP abasinga obungi bakkiririza mu yero kubanga tebeesobola olw'omulaba n'asooka ababeera mu districts nga 145 then takoma ku ekyo n'akwata western yonna nayo n'agibeeramu oba ontegeera kutegeera kati mugenda okuba nga abatandika nga olwedde abali mu nsanvu kakati omusajja oyo okusinziira ku kyeyogera naawe okimanyi nti musajja ye asimutya kati byendi okugamba ebyo singa nazaalibwa biseera biri ebikadde singa nabiraba dda nera singa nabijjawo dda kuba kati ekigezeddwako kigezeddwako abasajja bayimiddewo okununula bayimiriddewo omanyi ensonga lwaki kiringa ekiganye kankubulira ensonga lwaki tufeiringa kati mbadde nsaba soko nkuleetere omanyi ensonga lwaki tufeiringa kiri kintu kimu Museveni we yali atwala eggwanga lino teyalitwala nga muntu balitwala nga abannayuganda ye yali just mukulembeze mwe kati ensobi gye mukoze muddidde eggwanga litwalibwa omuntu atya ekitasoboka nokera n'ogamba Katumba nze ebyange mbikulekedde gwamanyi nedda baaba kino njagala kye bagamba bannayuganda Katumba talina ssente zisobola kulwanyisa state kabe Kyagulanyi tebakulimba nero obwo bwayina buba buswazi okitegeera ate bakozesa state kati kankuleetere ekirala kye balimba abannayuganda Uganda eyawukana ku Museveni's government. Museveni's government is a government eyiye nga wolaba nti Obote's government yaliwo nekola ki never Uganda yagenda child ekyaliwo wokategedde so babalimba bana abakola mu state eya Uganda ne baba influencinga okola be batalina kola ki kola and at the end of the day oli yalikoze ekituufu n'akola kiki kikyamu
kuba kyenjogerako kitegedde nkufuna kati nojolowooza nti Katumba omu nga bwondaba ngenda keera ku makya nwane be bakozesezza ensobi nga olaba aba UPDF tosobola oba ntegeera bulungi newe mubeera akabinja k'abantu 10 temusobola Honorable. So at the end of the day chingamba Uganda mutu empowering you empower us as you also involved in the change we want. Obo ntegera kanchize mu Uganda mutu okwempowering mu Uganda ko tuzamu maanyi mutuzemu amaanyi nga nammwe mukyenyigiddemu okusobola okukyusa eggwanga naye temulowooza nti mugenda kutuula eri musuule akalulu osindikeyo oba ontegera bulungi musuule akalulu mu baloti odde ewaka nti nalonze Katumba nenzire waki ewaka kati Katumba tugeze ali wano tugeze mu kibuga owekoboko anamanya ati akalulu akaliyo kubanga nabo bennyini bemugamba nti alina okubeera ne ba polling agents yes ba polling agents babeerawo nga tetukoze eki tetuganye naye abo bennyini ba polling agents ababo bwe Katumba bosobodde okuwa omutwalo bagenda bawa emitwalo emeka ng'okiraba kirina kubeera muyekkera ku makya agambe ekimala kikola ki kimala n'oli naye agambe ekimala kikola ki kimala Uganda yeyina okwekyusa mmwe mwenna Abannayuganda si Katumba kukeera ku makya mbu abakyusiza eggwanga nze Katumba kyenyinza obbawa ti nina clear vision nina clear ideology nina like the Uganda we want okitegeera my purpose is to engage and direct you on how Uganda kati Honorable, how do you want us to empower you? There are so many ways you can empower people. One, by voting and protecting your vote. How do you protect it? To you protecting us? Tubere wali obalira nini kuchinusi ekyokubiri wetukera ku machanga batubbye tolowooza nti Katumba agenda mu koti afuna amazima kubanga no koti naye ajukulira gundi Museveni ya mulonda kiba kitegeeza nti yonna gy'oli Katumba wakeera ku makya nti leero tugende ekimala kikola ki mwenanga muvaayo Honorable naye ojja gamba Katumba gye n'abantu 200 bagenda kukuba babuteeke gundi ewa bayitayo batyeno ekitali kati Honorable so enkyukakyuka yaffenna si yange nzekka nga tusemberera okumaliriza ebyogeddwa ebikoleddwa n'amazima mugamanyi gemumanyi omusajja mumulaba mumumanyi byonna mubirabye ebikoleddwa ekibuuzo okijja wano nti yes obululu bubbibwa mukyogera kati nteekateeka ki empya kuba kaseera buli azzeewo n'abalemereddwa omulundi ogusoose ogwokubiri ogwokusatu abantu ne bakita n'abalala bazze abapya n'abaliwo essaawa eno buli kimuze mukiraba era nga mugabanga era buli omu akyogera nti obululu bubbibwa sisinze nkyogera era nga kyogerwa nti obululu bubbibwa byonna mubimanyi ebikolebwa kati strategies ki empya zemugenda okujja nazo oba nga gwe zogenda okujja nazo okusobola okubanga omusajja ono amegebwa era weteeseteesa otya waliwo omwami omu yababuuza do you want change or you want more of the same if you want more of the same then you let things be like to be normal the way they are but if you want change then get involved in the change you want oba ontegeera mwagala nkyukakyuka oba mwagala ekisigaddewo kikole ki kibenga bwe kiri oba mwagala enkyukakyuka gyetabeemu okole kyosobola luno olutalo oluddako si lwa Katumba newe najja ku gundi wano nga nesimbyewo Katumba just
ndiwo nga representative w'abantu luno olutalo lw'abantu si lwa kkala lulwo gwe kwenunula kuva mugana amabanja amayitirivu eggwanga gelina anti kakati lulwo gwe oleme kuddayo mu buddu mwe ba representatives era buli muntu amaaso endakeera ku makyamba we vision yange ndibateera awo naye enkyukakyuka gye mwagala yammwe nga mwe abantu okuva n'olwaleero 2026 nkyukakyuka yammwe abantu sisire kinoomu nga Katumba nsobola okugulirirwa nkuwa example oba ntegeera mwe abantu abangi tebasobola bagula oba ntegedde Katumba nsobola okusibibwa mwe abantu abangi tebasobola bakola ki basiba mwenna Katumba nsobola okusindikibwa ne ngamba banzije ne mu ggwanga banzite oba ntegeera naye abantu abangi tebasobola bakola ki so amaanyi wali ge bali bayita people power though it was misused oba ntegeera bulungi naye amaanyi gali mumwe abantu ati kati tulina kugoberera mmwe nze ojja kungoberera temutulaze kyakukola honorable tugoberera mmwe kubanga mmwe muvuddeyo ne musowolayo emitwe ffe ejjaffe tugikweka mmwe mulina okutulaga amaanyi kati ki kyemuteeseteeseewo kitugenda okuyimirirako tugoberere nkuleetera nze abakulembedde ŋŋambye nti newankubadde nze akulidde olutalo nga ndi ku front line naye amaanyi gali mumwe abalwanyi abangi oba ontegedde 2026 why we said coalition let us put colors aside oba ontegedde bulungi let us put everything aside we look for a liberation is not led by an individual. Liberation is led by very many organized people. Nze temuyinza okuŋŋambako nti nyinza okulengera ddenja ne mbagamba leero temukola kino nga womanyi nti Katonda awo omukulembeze amaaso agalaba wa maaso ne mbagamba strategy eno neeno yeyinza otuyisaawo naye kyonna kyolina okumanya 2026 akalulu kali muggwa omuntu ogamba nti oyagala nkyukakyuka oba oyagala kisigale kyekimu naye honorable wajja n'akubako essaawa y'omuleka n'agenda bw'atyo kyekimu n'akalulu ate temulaga abantu kyakukola temulaga abantu kyakukola kuba kati wano eno tulina plan A ne plan B bw'obanga omusajja abalemye okumega lwaki temujjayoko ne plan B nkuleetera omuntu wakwata n'akuggyako essaawa yo omuleka n'agenda bw'atyo kati ate omuntu akuggyako future akuggyeko mukyalawo oba musajjawo kubanga musajjawo eyalibadde wano nga mubeera mwenna yaddukira Bulaaya akolanga muddu akuggyeko eddembe lyofuuka omuddu akusolooza omusolo nga gukusinga obukulu oba ontegeera ng'ofuna emiliyoni emu n'otamanya nawa gyekola ki gyeraze ng'emiwendo gyonna agirinyisizza ebyobugagga by'eggwanga byonna abyeddiga ebyobugagga ebyalibadde ebibyo bagamba bikoze eki abyeddiza buli kimu akitutte neera n'omusigala ng'omulekaawo nga yenayina kubanga Katumba ali eri eyankulira yajja okumujja anti kati mwe mulina anti kati mwe ba representatives baffe mwe mulina tuduumira anti ffe olaba kati kankubuulire naye obululu we buggwa ffe olaba tubeera eno ne tulengera ne tugamba bannange nti ekiriwo ssaawa zino 2026 baloti weeri naye baloti eno babba golo wali obaddewooko mu biseera by'okulonda kati ojoberewo mu biseera by'okulonda olaba mu biseera by'okulonda bajjayo emmamba ne bajjayo byonna n'olaba obumotoka obwewuunyisa nga bujjudde abasirikale golowooza lwaki babiteekawo because bamanyi the value that is there nti abo be basindise bali ku order kuuma kalulu kaabali at any cost oba kukuba mbooko oba kukola ki at any cost mu Uganda mwe muli etteeka nti omusirikale alondera wonna waayagala
kiba kitegeeza asobola okulondera wano n'avaawo n'alondera eri n'avaawo n'alondera eno n'avaayo n'alondera eri because alonderawo nawe akola ki oyagala nera we balaba nti wano waliwo obunafu nga basindikayo birole byabo ate mumuteeka yensonga lwaki mbagamba omusajja yabalimu mu maaso mmwe nga temunakola ki naye ke nazze ne ŋŋamba nti nsimbudde tusimbulire wamu muve ku bino ebya pate obuddu tebumanyi nti kati honorable 2026 omusajja singa abalemerera okusigukulula muzaako ki kyusa ekibuuzo 2026 singa omusajja atulemerera anize sirimu nyiza okuba nga siri omukwa abagala omusigukulula bagamba 2026 do you want change or you want more of the same mwagala enkyukakyuka oba mwagala kiri ate kati honorable kyoba omanya eriwo batayagala nkyukakyuka eri abajagala kati olaba abo abatajagala be batono kubajagala oba ntegera bulungi nti n'oyo agamba nti tajagala bamuwadde sente ogamba nti tagikola ki tajagala oba ntegera bulungi be batono nero ojja musanga mu kisenge nga ati omusolo nga mungi banange amabanja nga mangi because kyekyo ekiriwo nkugambye nze nina live example ya Dubai waliwo balabyeko nga bajja ku street okwikalakasa waliwo balabyeko nga babakwatira emmundu babazzeeyo babakube tiya gas because emirembe bwegiri babakolera structure gye nagenda ne benchmarking ewa Albin Maktoum oba ontegedde bulungi ensi gye twalisaako oba kyenjogerako kiraba batuula bo ne bagamba omanye tusooke tufune emirembe ne bagirwanirira nga bo nero ojjukira edda nga abeddeira simanyi balwananagana n'abeshaluja simanyi okitegera ne bakeera ku makya ne bagamba kati kyetwagala e future right now na Uganda toli ku against Museveni you against the globe oba ntegeera wonagana okukola ekirungi mu nsi yo ogenda fuuka muddu mu nsi endala ojja kufukamirira visa ya America because you've made your country a hell banange kino tekiri about Katumba nkibagamba mwenna abali egweru eyo tikatumba nze nja kukola kyensobola kubanga ne bakiyita kwesaddaaka nesaddaaka neneewaayo ng'okuyitibwa kwange we kwali naye gwe omuntu nga gwe olabye Katumba atalina kyayina because I had nothing and I have nothing but I have showed with my little effort that this is what I can do. Instead of adding value on me so that I can be that great leader you're looking up to, how are you demolishing me? Do you want change or you want more of the same? Nze nagambi I John Katumba represent the hungry people nchikirira abayala kubanga enjala yali ennumyeko nga sina na wakola ki wakula I represent the babayita batya abaddu the slaves in other country representing abo abali mu diaspora nga abaddu oba ontegeera si buli ali mu diaspora nti muddu mulimu aliyo nga gavumenti ya wano omusolo gw'osasula gwe gumubeezaayo oba okitegeera representing abo abali mu diaspora nga abaddu emyaka ejange gye tulimu oba okitegeera I represent those who are overtaxed bano be bajjako omusolo omungi bendi okurepresenting as of now nti oli atandika ka business within no minute ne kasaanawo reason being OTT simanyi bitiya musolo ku musolo oba otegeera rent yeekanamye abantu be banaku I represent those banaku oba kitegeera abali be babbako amataka nga kataka ke bambi bakatwala. Those are the few people I represent, and they are the minority though they are the majority. Lwaki ngamba nti they are the minority because tebalina sente nyingi zibeera okukuba kelele. However they are majority, however majority suffering. Bebo benchikirira kati gwe wokera ku macha n'ogamba nti nze newaddeyo nkiikirire oba otegera bulungi
nkuyambako kubanga nti ndi ku level y'abali naye nga the main purpose of me is to see a great change gwenze naawe tosanga Katumba nga atambula kukuba omusekerere gwoba weesekerera kubanga ndi ku representinga gwe omunaku gwe babbako ne bamuyisaako V8 kuzize nagambye kitwale ng'okujjako essaawayo omuntu omukkiriza agende nayo oba omuleka ne waaba ayina mmundu at least mukola ki mufaafaagana na kino we kirina okubeera n'aliyogedde bingi naye ndowooza atakitegedde 2026 nzija sibalimbye kati honorable kyetusaba mujeeyo n'akapya ekituufu kiri nti obupya bungi mujeeyo n'akapya ogera wano ku kamera ti we naakagira n'agenda okatuusa already nga bakamazemu supu naye ng'ebirungi ebipya bikola ki bijja naye ekisinga obukulu bannayuganda we muba mwagala enkyukakyuka nga nze bwe njagala bambi twegatte kyekisooka tukole ki twegatte tubeere omuntu atya agali ewamu we tuba tulina obumulumulu twesonyiwagane tugambe munnange nsonyiwa ebirala tujja biraba olulala naye tusooke tujjeko ekizibu ekitwawudde wentegedde kati ekinfuula omukulembeze ti gwe wombeera nga nze naawe tetukwatagana naye ng'omulaba akyali atya omo oba njagala oba saagala nina okola ki okwegatta mu mumenye ekikyagaanye anti kati ono omulabe akimanyi nti wanaakwata ggwe kankuwe logic eriwo akimanyi nti wanaakwata ggwe n'akusanyusa otegeera gw'ojja kukyawangu mukubagane tukubagane kati nze wemba omukulembeze nja kukyawa ate nkulabise oba ontegedde songo naali kugambye ebyo byokola tebiri mu mbala yaffe nera buli kyokola kiri kwani kuggwe naye sinza olutalo nti lukyagenda maaso ate lwaki nkukkiriza ontunuzeemu emmundu nera nja kwagalirayo mu busiru bwo naye ngambe bannange nti oyo si munnaffe lwakubanga olutalo lukyakola ki lukyakwajja oba ontegeera naye ate nkukube gwe yali ku byabalaba abalala however ku luno saagala nze kubeera nze njagala tubeere ffe ontegeera bulungi tubeere wakati w'abaagala enkyukakyuka n'abatajagala kubanga bali abatajagala oba ontegeera bulungi so ebyo gamba nti tubasuubiza ne tubayiwa sagadde basuubiza bingi nze kyembagamba 2026 tugende ku ballot nga tulonda nkyukakyuka sikulonda Katumba though I represent enkyukakyuka oba ntegeera bulungi tulonde nkyukakyuka change that is number 1 number 2 nti muleme kugamba nti omuntu omu asobola okujja ku gavumenti ffenna ffe abalina okujja koki gavumenti kitandikira ku ffenna kubanga n'ennaku weeruma teruma nze ketuluma ffenna nga bwe bakujjako essaawa yeeno n'ogirwanira bannange essaawa yange oba ontegeera bulungi kiba kyekimu naawe kyoba okola kaluluko ne ku nsi yo oba ontegeera bulungi nze Katumba ngenda kukola ogwange gwa kurepresentinga nabbawa good ideas on how a country can be with me oba ontegeera bulungi naye kiri gy'oli gwe nga gw'omuntu ogamba ku luno njagala nkyukakyuka oba ontegedde bulungi in everything njagala nkyukakyuka kati nga gwe wonna ajagala nga gwe nkyukakyuka awo tojja kuteeka nnyo essuubi mu bangi essuubi libeere mu ggwe ontegedde essuubi liri mu ggwe kubanga nange nze mwennyini azze okwesimbawo essuubi mba ndiyina mu ggwe kati lwaki gw'oliza mu nze nobeera disappointed so abantu b'e Dubai abantu mu diaspora n'abannayuganda bonna bagamba 2026 tukomawo as National Revival Coalition twagala abaana abavubuka ku luno mwegenjinge mu nkyukakyuka kyekisooka ekyokubiri njagala abannayuganda mwenna yonna gy'oli tukwatagane
oba ontegera bulungi wemba nakunyiiza nsonyiwa naye ku luno njagala tukwataganyize wamu nga ffe Abannayuganda tulwanirire enkyukakyuka. Temukwata keera ku makya mugambe nti nze ngenda kulwanirira enkyukakyuka omuntu omu, njagala ngirwanirira naye kati obuyinza buli mu mmwe okuvaayo ne mugamba mwagala nkyukakyuka oba esigalewo. Kati saawa zino tuli kubbira bakubyeko essaawa oligirwanira oddemu ogikole ki? Ogifune. Otherwise mujja kubeeraawo nga tukola ebintu byebimu mwaka ku muki? Mwaka nga tewali nkyukakyuka. Nga tewali nkyukakyuka. Kituufu. So nga tuli ku winding up bagamba mwenna Abannayuganda tonkuba jjinja oba tokuba muntu yenna ayagala enkyukakyuka ejjinja. However noonya engeri ki wemba nkozemu ensobi gy'ompabulamu ngambe mukulu wano si bwe kirina okukola ki okubeera naye tonziruka sembera busembezi yonna gy'oli tonziruka tusembere wandaba nga sirina kyakulya ndiisa kubanga yenkyukakyuka eyo bwekola ki nti omu we mubeera mu lutalo n'agwa tumusekerera musitule mukole ki mutambule. Bannange enkyukakyuka eri wakati wammwe n'abatajagala. Nze njagala nkyukakyuka eyo nsonga lwaki neesimbawo naliyogedde bingi naye kanfundikirize kano for God and my country. Takumira mpeera nga sinnasiibula. Honorable tweyanziza olwakaddeko obeera bize wano nawali naye tweyanziza akaddeko otuwadde weebale nnyo weebalire ddala. Abalabi baffe abalungi atakumira mpeera nedda ng'olina akakunkuna konna kwagala kugamba Honorable ojja genda mu comment section takumira mpeera abatukuumire.